Nemwe obufumbo bw'ennaku zino nga bususse okubaamu tteke, nga bususse okubaamu empi. Abakazi mususse otukuba, abakazi mususse okuba abasajja mukendeeze ssebo, olwo olugonogono lwe mututeekako ssebo. Kakati abo bolaba bafumbo, mwami na mukyala. Omukyala waatabadde agenda afuna amawulire nti bbaawe yakyazizza omukazi mu maka gaabwe. Omukyala yafunamu ndowooza ku lugendo n'atambulako ko n'agenda ewaabwe oba wonna wonna we yalaga. Kati aba ali eyo omwami amulese waka yekka, ndowooza omwami afunamuko ku kibeera okwagala okwesanyusa, ate munange omukazi waka yamulemesa dda. Abeerawo ssaawa bbiri n'ayagala kyusa ku oyiro. Naffe tuba twagala kyusa ku oyiro. Munnange omwami ng'aleetayo ensolo, ng'aleetayo omuwala omulala mu maka gaabwe, nga beesanyusa, ng'omwami amala asiibula oli omukyala gwe yaleeta. Kati omukyala ono ow'omu maka akomawo ava gy'avudde. Baneiba ne baneiba munonya amaka g'abandi. Baneiba nga bagamba omukyala, munnange mama gundi, wootabadde olowooza bbaawo teyakyazizza? Bbaawo yasuzizza ensolo mu nnyumba, baasula bakyekola ku buliri bwo. Omukyala ng'agamba baasula ku buliri bwange nga beeyagala nti ye. Omusajja ono tandabanga. Omukyala yali amanyi bbaawe gy'akolera ng'alutindigga, ng'ajja mpaka bbaawe w'akolera. Bbaawe musiizi wa langi nga bw'omulaba, ng'amutokako ng'amugamba, ssebo wesibadde n'oleeta omukazi ne musula ku buliri bwange nga kwe mwekolere ebintu byammwe, ng'oli ku buliri bwange kw'oyendera. N'amwambalira. Kyani kya mukazi, kyani kya mwami, kyani kya mukazi, kyani kya mwami. Okumanya omukyalo yabadde mukambwe n'emikwano gy'ababbaba babaddeyo, yabadde ayagala bakubiramu. Obufumbo bw'ennaku zino bulalamu. Sooka olabe ka vidiyo kaako kanga kutuuseeko, just kampere like, katambule katuke ku buli muntu. Vidiyo yiyo. Naye kano kaloozo kange eri abasajja mwenna. Bw'oba omanyi nti okedde ku makya n'owasa omukazi, respectinga omukyalo oyo, maama w'abaana bo oba mukazi oba girlfriend wo, muwe ekitiibwa. Omanyi ensonga lwaki omuzigo gwo gy'osula oba ennyumba yo gy'osula tosobola kuwasirizamu bakazi bawusukkamu omu era oteekamu omu? Lwa nsonga nti yajjaamu omukazi afumba omu. Bw'oba olina owookubiri gw'oyagala okugattako olina kumuteeka walala oba olina kwendera walala. Sikiraba munze makulu musajja akkeera ku makya n'oyagala okwenda ku mukazi wo ate n'oyendera mu maka omukazi wo mwasula mwakufumbirira ettooke ku buliri we musula ne mukazi wo. Ekintu ekyo tekisanyusa. Ebyo bikole nga mukazi wo anobye nga takyasobola kudda. Okitegeera oba mugobe, bw'oba oyagala kwetaaya omukazi owaka mugobe, mugamba omanyi genda nze njagala kwenda, njagala kwetaaya, njagala kubeera free. Okusinga okulekyazanga abakazi n'obaleeta mu nnyumba, okitegeera okwetyoboola, okweswaza, tekikola makulu nga ffe abasajja. Nkimanyi abasajja tetusobola kuba nti twefuga
eri ebitonde ebikazi nti newoba olina akki 2 era lazima owanaanuuza ey'okusatu ate olwo alina emu nti buli mukazi gwe tulaba tumwegomba, tulaba ab'amabina ne tulaba abaki ab'amabeere, naye bw'oba oli wakwenda kyandibadde kirungi nnyo n'oyendera ebbali n'otayendera mu maka ga mukazi akufumbira, omukazi akufumbira, akwoleza, akugololera. Okitegeera? Mwe abasajja temukimanyi nti obulamu bwaffe buli mu mikono gy'abakazi? Mwe muddawo ne mulowooza nti abakazi bakwatiridde obulamu bw'abasajja bwe bati buli mu ngalo bwe buti. Wagambira nti buveewo busobola okuvawo. Sigamba nti omukazi Katonda, omukazi si Katonda, naye ate omukazi asobola okuggyawo yadde tasobola kukuzzaawo, kuba kati ye Katonda atonda ate n'aggyawo, kati kyekimufuula ow'enjawulo. Nese omukazi asobola okuggyawo. Tulabye abakazi bangi abatta abasajja lwa bwenzi. Okitegeera? Wakulumbira ku mulimu, obusungu bw'abaawulira, oba omutyobodde. Nze sikiwagira, oba omutyobodde. Kye siwagira kwe kuleeta omukazi omulala gw'ogenda okwenda ku mukazi wo ewaka wa mukazi omwe musula mu nnyumba yammwe. Ekyo kye siwagira. Naye ate ekyo gwe ekyokwenda omusajja tekirina buzibu. Tekirina buzibu era teri omuntu ayinza kugamba musajja mbu toyenda kuki. Nga lwaki toyenda? Ekyo okwenda twende. Naye okukwata omukazi n'omujja gy'omujje n'omuleeta ate mu maka ga mukazi wo musula ku buliri bwa mukazi wo, ekyo ekikola kya bujoozi nnyo muganda wange. Nnyo. Okigira abakazi b'ewaka baneeno baseba batugumi. Oyo omuwala gw'oyendako muganda tayinza kugumiikiriza bintu mukazi oyo gw'oli naye byagumiikiriza. Osobola kubanga omukazi oyo gw'owasiza wakamala naye emyaka 3. Nejjukiro olina bye wasooka nabo abataasobola kuweza myaka mukazi ono gwe wawasa gy'awezezza. Okitegeera? Ate jjukira bulijjo omanyi bw'obeera ebintu bya Katonda bino bizibu. Bw'oba nga tolina mukazi kizibu nnyo okufuna abawala abakwettanira naye wasa ne oba tolina ssente. Olabira ddala buli mukazi gw'ogamba kakkiriza bukkiriza. So abasajja tubeeremuko, abakazi bano tubawa akatiibwa, tetubatyoboola nnyo. Tetubatyoboola nnyo kubanga ebintu bye tukola nabo basobola obbikola ate ne bisukka. Omukazi nga yayenze muganda wange biba biralamu boyi. Tolaba nti balumwa. Jjukira ffe abasajja tulumwa ne tusirika. Naye ate omukazi nga yakwenzeeko muganda wange n'ogamba omukazi ono banna ng'ali mu bwe. Kubamu akafaananyi ng'osanze mukazi wo mu nnyumba eyiyo ng'ali n'omusajja. Ng'oli musajja kubamu akafaananyi ako. Mukazi wo mu nnyumba eyiyo nga yaleeseemu omusajja bali mu mukwano. Kitegeera ekintu ekyo? So tulina okweyisa naffe nti tulina okukimanya nti bano abakazi ssebo nabo bantu. Ate bakulu bannaffe owasiza mukulu muno muwa akatiibwa. Tekirina kujjako muwa respect. So muwe bakazi bammwe ebitiibwa neesibaganye kwenda mwende nga we mwagala ne muwe abakazi ebitiibwa. Toyendera mu maka ge. Gaba maka ge yadde gwe wagazimba gw'ogipangisa nnyumba gw'ogisasula. Naye maka ge mulimu ebintu by'ataasangamu kati ng'obirina. Osobola kubanga yabigula ku ssente z'omuwa nti ziba zizo, naye ID ebayiye nti alina ky'ateeka ku table. So tugezeko nnyo okuwa abakazi bano ebitiibwa. Bayita mu bingi otubeezaawo n'otulabirira bambi. Kalowooza eri basajja. So CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Njagala okubategeeza mwenna mwenna abandaba nti Haji Mukisa Karim wali okuba nti ate akulombereddwa mu nsonga zonna ezitawaanya obulamu bwo. Nga tasosodde olina byakika, simanya bikukozesa, simanya majini, simanya buli kimu, onoonya mulimu, obufumbo buyuuga, omwagalwa yagenda, mukazi we yakola byonna akulombereddwa nga akozesa ekitabo ekitukuvu ku Quran. Noso okuba nti ate oteeterera ddala bulungi. So munoonyeko ku nnamba z'essimu z'olaba awo, asobola okuba nti ate obulamu munnange bukyukamu. Mbagala nnyo. Stay blessed. Peace and love.
Allahumma lak. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiramu n'abatali basiramu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna ono si mulala ye Haji Mukisa Karim. Subhanallah, ono alumbeddwa ezitebenkezo obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno, mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 oba ku 0789 63 19 6. Osobola omusanga ebuujo okulwa emitiiyana ye Haji Mukisa Karim. Salamu alaikum.